Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Okuva mu kitongole kyaffe eky'ebyamawulire wakati mu kwanyisiganya ebisongovu wakati wa Amerika ne Iran enenya Amerika ne Israeli naye yo Iran teinaayo banywanyi era banywanyi baayo bakozeewo ki oba bagamba ki erina abanywanyi abamu ku bo botandikirako mu kitundu ekyawo be ba Hezbollah nejjukira aba Hezbollah abadde mu biseera bizibu omwaka ogumu oguyise tegubadde mwangu nti Isirairi yabakuba eri Lebanon netuuka n'okutta omukulembeze waabwe owokuntiko kakati webalira olutalo lusinga lubalukawo bweyagala oba toyagala osuubira aba Hezbollah okuyingirawo okuyambako Iran bw'ova mu kitundu ekyo eyinayo n'abakuusa eri mu Yemen naye nabo bayina ebizibu byabwe okutunka kwe balimu ne bannabo bafuga nga basinzira mu bukiikaddyo bwa Yemen abawagirwa Saudi Arabia ne United Arab Emirates naye wabweru w'ekitundu ekyo balina abanywanyi okuli China ne Russia era weebali naye tuyina okutunuulira entalo ezibaddewo nti obuyambi bwabwe tebaagala kujja mu lutalo okuterefu era twakiraba ne Venezuela twakiraba ne Syria in fact bwe twogerera kati President wa Syria Al-Shara abadde ku bugenyi mu ggwanga erya Russia nga basisinkanye Vladimir Putin jukira Al-Shara yasuula munywanyi wa Russia Bashar al-Assad era alina mu ggwanga okuva lwe yawambibwa mu ggwanga erya Syria naye era Russia teyayiwawo omubiri kutaasa Assad gavumenti bagisuula kakati ekizeeko okukwatagana n'okuteesa kuba Russia ayagala asigaze enkambi ye ng'agiina mu ggwanga erya Syria Venezuela taabalaba nti n'essaawa zaali tezinawera 24 ng'Abarussia bazze okwongera okugumya Maduro ate n'akwatibwa nga n'essaawa tezinawera 24 ng'Abarussia bazze okumugumya so era ku kusoomozebwa okuliwo Iran era ne Iran ekimanyi naye mu busoboze bwabwe balina obuyambi bwe babawadde ekyokulabirako nti kino kiri mu lwatu nti Russia yagasse Iran ku satellite zaayo ate si kino kyakakati enteekateeka eno ebaddewo okuva mu mwaka 2023 Iran negattibwa ku satellite za Russia okugyeyambisa mu bukesi naddala nga baketta mu ggwanga erya Isirairi okulaba enteekateeka zaabwe n'ebyokulwanyisa n'ennumba ze baagala okubakolako kubanga Amerika bweyingira olutalo oba oyagala oba toyagala ne Isirairi ejja ddubeeramu ate jjukira nga omuyambi oba omuwabuzi wa Ayatollah Ali Khamenei bwe yakugambye nti mwe kasita mutulumba naffe tulumba Isirairi kati kitegeeza mulina okubanga Isirairi mugirinnya kagere ereme kubayita kulitalaba so kati yemu ku ngeri Russia gyeyambye kubanga obukesi kikulu mu byentalo ekirala kulwayo yokka ekyo Iran ebadde tekisobola obukesi Russia bwegiwa Iran tebusobola kulwayo yokka kapasite ekirala erina n'ebyokulwanyisa kubanga bali mu kuwanyisiganya ebyokulwanyisa tukimanyi nti ezimu ku drones ezitaasize ennyo Russia mu lutalo lwayo ne Ukraine za mu Iran naye ne Russia erina ebyokulwanyisa byezzeewa Iran nga yeetegekera entalo ekyokulabirako bw'otunuulira defense system eya S-400 Abayirani gye balina okuva mu Russia ennyonyi ennwanyi omuli ekika ekya Mi-28 ennyonyi endala ennwanyi eza Yak 130 ennyonyi eza Su-35 n'ebirala byemu ku ebyo Russia byewadde Iran naye togisuubira kuyingira olutalo luno obutereevu ebyokulabirako ebyamangu tulina ekya Syria tulina n'ekya Venezuela nga tutandika oyogedde ku Marco Rubio nga bw'abadde mu Senate n'agamba nti Iran yanjawulo ku Venezuela era okusoomooza kwe balina tebamanyi ani ayinza kuddawo singa bajjawo Ayatollah Khamenei kiki ekifuula gavumenti ya Iran
ey'enjawulo okusinziira ku Marco Rubio. Abasajja bano olina okubawa obubonero ab'Iran. Baazimba gavumenti yaabwe mu 79 ne bagisimira omusingi mu ssemateeka nga si ya bulijjo. Ng'eyina amasiga agawerera ddala naye nga gonna bwe giba migga gino emitono giwunzikira mu mugga omunene ogwa Ayatollah Ali Khamenei. Kati nga ecosystem eyo okujaabya ng'ogyewo mu kizibu. Kati ekya Venezuela bagoberera katiba k'abazungu. Tujjawo pulezidenti omumyuka waali kyangu okumuteekawo ne mumuteekamu gye mwagala. Kati bano baazimba system nga etambulira ku masiga ag'enjawulo naye nga gonna era gawunzika gaddayo ewa Ayatollah. Wano mawanga agasinga gavumenti zitambulira ku masiga asatu. Executive ye president ne government ne cabinet, legislature ye parliament ne judiciary sigeddamuzi. Kati Iran amasiga gaayo ganjawulo ate obuyinza engeri gye butambuzibwamu bwawukana kuffe bwe tubumanyi mu parliament yaffe oba musigeddamuzi oba mu executive. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Otandika ne supreme leader siga eryetengeredde ate lyerisinga okubeera ery'amaanyi. Ye mukulembeze ow'okuntiko supreme leader Ayatollah kitiibwa mu bamanyi mu nzikiriza ey'abashiira. Era okuwa obwa supreme leader olina okuba nga watuuka ku ddaala ly'obwa Ayatollah mu nzikiriza. N'olwekyo tosobola kuvuganya nga tewatuuka ku ddaala eryo. Kati bukya revolution ebaawo mu 79 ba supreme leader bakaba babiri. Eyasooka Ayatollah Ruhollah Khomeini n'ono Khamenei yaliwo eyamusikira mu 89 wakabeera na babiri bokka. Ssemateeka wa Iran aga nti supreme leader ye mukulembeze ow'okuntiko yavunaanyizibwa ku nkola ez'awaka ne wabweru, domestic and foreign policy, era ye muduumizi w'amagye ow'okuntiko. Supreme leader era waliwo olukiiko olulala olw'amaanyi olwa Guardian Council. Ku bantu 12 abatuulako alondako 6. Olukiiko olwo olukulu olw'ensonga nti luyina n'obuyinza okusazaamu etteeka eriyisiddwa parliament. Ate lwe lusunsula abo bonna abeegwanyiza okuvuganya ku kifo kyonna eky'obukulembeze. Guardian Council. Naye ku yo supreme leader alondako abantu 1:2. Essiga eriddako lyoyinza okuyita ery'executive president ne cabinet ye. Era mu ssemateeka president yayogerwako nga namba 2. Amyukibwa abamyuka 8 ne baminisita abajjuvu 22. Baminisita baalonda parliament eyina okubakakasa. Ne bwe weetegereza ssemateeka wa Iran obuyinza bwe kumpi buli ku byanfuna. N'olwekyo okwegugunga kuno kugenda maaso kuli mu mikono gye. Kubanga kuvudde ku byanfuna okusinga. Naye ebisigadde eby'amagye, foreign policy n'ebirala ebigazi mu domestic policy ebyo bya supreme leader. Kati essiga eddala ye legislature parliament erimu ababaka 209 balondebwa mu kalulu buli myaka 4. Naye nga bwe nkugambya mpuliriza Guardian Council erina okukuba tooki mu buli muntu yenna ayagala okuvuganya ku bubaka bwa parliament. Gwegaanyi teweesimbawo. Tekomaawo Guardian Council n'amateeka ga parliament erina okugeekenneenya era bwe tegakontana na sharia. Bwe gaba gakontana ne sharia ng'egalangirira nti mafugo fufulu. Kati Guardian Council erina amaanyi nti bwe weetegereza parliament okuva mu 79 ku mateeka agazze gayisibwa yakasazaamu amateeka agaweza ebitundu 4 ku buli 100. Mu bufunzi kumpi yekola amateeka. Abantu b'omulonda ne musinga mu parliament. Mu myaka gino gyonna 40 n'omusobyo esazizzaamu amateeka agakola ebitundu 4 ku buli 100. So olaba nga parliament weeri
naye ng'ate waliyo agiinako obuyinza obwenkomeredde. So nga obeera mu liberal democracy, parliament yandibadde yeetengerera ekimala. Balina olukiiko olulala olukulu lwe bayita assembly of experts. Luno lutuula omulundi gumu okumala wiiki emu omwaka, n'olwekyo ebeera wiiki emu mu mwaka. Luliko abamanyi mu nzikiriza y'Abashiya 86. Olina kubanga oli mumanyi kubanga bakola sisitemu yaabwe nti obukulembeze n'enzikiriza y'Obushiya birina kutambulira wamu, tebabyawula. Kati gwe baawamba ye yali abyawula Shah Muhammad Reza nga bintu bibiri byanjawulo. Kati bo nga baga nti birina okuba nga bitambulira wamu. Kati Assembly of Experts erimu abamanyi mu nzikiriza 86. Ekisanja bakola kya myaka 8, buli myaka 8 baddamu ne bakubwako akalulu. Naye nabo okufaanagana n'abantu abalala bonna abavuganya ku ofiisi ey'olukale, Guardian Council eyina okubakuba mu ttooki neera bw'oba osaanidde okuvuganya oba nedda. Kati olukiiko luno lukulu nti lwe lulonda ne Supreme Leader era bamulonda mu bbo. Ali Khamenei okumulonda yali atuula ku lukiiko olwa Assembly of Experts mu 89 mukama we Khomeini ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Kati ndowooza olwa sisitemu y'obukulembeze bweri nti ne bw'ojja n'ojjawo Khamenei sisitemu eyina okuleeta omulala. So ekyayo si kyangu nga kya Venezuela nti bw'ojjawo omuntu ekyo ekizibu oba okijjewo abalala basobola okukola by'oyagala. Yo bw'oba ojjawo sisitemu yonna oyina ogijjawo. Ne bw'ogijjawo oyina capacity eteekawo abasobola okutebenkeza. Kati kwe kusoomozebwa America kweyinira Rubio teyeekwese ekyo yakyogerera nti Iran tulina okusoomozebwa yo si nnyangu nga bw'olaba Venezuela. Kati olukiiko lulwo twogeddeko olwa Guardian Council ampulizanga nti lubeerako abantu 12, 6 Supreme Leader yabalonda, 6 basembebwa sigaddamuzi. Bwe bamala okusemba amanya 6 ne bagasindika mu Parliament negakoona mu stamp olw'onoweza abantu 12 abatuula mu Guardian Council. Guardian Council bukulu bwayo kutaputa ssemateeka na kulaba mateeka agayisiddwa Parliament nti tegakontana na sharia. Amaanyi gerina mu kujjamu abeegwanyiza ebifo mangi nti mu 1997 yasinga okwolesa amaanyi. Abantu abaali baagala okuvuganya ku pulezidenti baali 203 ne bateekayo empapula. Yabajjamu nesigazaamu abantu 4 nga be basaanidde 203 yasunsula nesigazaawo amannya 4 gokka be yaleka okgenda ku ballot paper. So lukiiko lw'amaanyi naye nalwo olulabye Supreme Leader aluteekako abantu 6 abalala ne baleetebwa judiciary naye ne judiciary ng'ate yaleetebwa Supreme Leader. Abaleetebwa judiciary ogambye Parliament ebasunsula ate aba Supreme Leader aba Supreme Leader bo bajja butereevu. Indeed, the Supreme Leader. Kati olukiiko olulala baluyita Expediency Council. Era ku nkiiko zino zonna zenyinyonyodde oba amasiga genyinyonyodde luno lwe lusinga okuba olupya. Eyatola Ali Khomeini yalutonda mu mwaka gwa 1988 oluvannyuma lw'okusika omugo okwaliwo okw'amaanyi wakati wa Parliament ne Guardian Council waliwo okusika omuguwa wakati jjukira nkugambye ti Guardian Council yeekenneenya ebisaliddwawo byonna ebya Parliament n'ebikoona mu stamp. Kati waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi eyatola Khomeini n'alanga ekizibu ekyo kijja kwongera okubeerawo maaso. Kati okutondawo olukiiko nga lwe lulina obuvunaanyizibwa okutaawuluza enkaayana singa wabeerawo okusika omuguwa. Ate Expediency Council yeyina obuvunaanyizibwa naye Expediency Council eno nayo Supreme Leader yalonda abagituulako. So kakati bw'otunuulira engeri gye baazimbamu gavumenti yaabwe okuva mu 79 bw'oba wakugisuula sisitemu yonna oyina kugisuula okusuulako ebitundu nga kye baakoze Venezuela kiyinza obutakola. Ye nti okusuula kyonna kizitowa nti osobola okukisuula
nayo ina capacity eyimirizaawo gavumenti empya oba twakiraba nga Trump annyonnyola lwaki gavumenti yonna tebagisula ddala Venezuela ate n'aba opposition baatya okubawa jjukira badde batambula n'aba opposition ebbanga lyonna naye kasita baamala okutwala Maduro ate ne bagaana okukwasa aba opposition naga nti ate tebajja kusobola katulekewo bano ababaddewo kasita guno omutwe tugugjeewo kati Iran kizibu okugjawo omutwe n'olowooza nti bano abasigadde bo bangu okunyigira mu nnoga kwe kusoomozebwa kati okulyawo ekyokubeera ne ba supreme leader ababiri since 1979 kitegeeza nti supreme leader alina kufa alina kumala okuva mu bulongo bw'ensi kubanga 79 paka leero banga gwanvu naye tulina embeera yakwegendeza kubanga kabonero kakulu eri obukulembeze era bwekyanga agenda kuba supreme leader taddanga mu kufuluma ggwanga lya Iran yasemba genda China nga tannabamu kasita yafuuka tafuluma Iran kwega tayina kuteeka bulamu bwe mu bulabe jjukira mabegakaawo twala president wa Iran ng'afiiridde mu kabenje k'ennyonyi n'olwekyo yeekuumira nnyo mu Iran era bafuba okulaba nti tatuusibwako obulabe kuba bw'omutuusaako obulabe nga ke kabonero kyekitikko ky'obukulembeze bwabwe psychological osobola okukosa abantu bangi ne mu magi mu Iran. Okay, tuli ku 88.8 kya Bosafama Radio Buganda. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.